Nkwanirizaako mukwano gwange okutuuka mu program Bible egamba ki kulikayo gy'otambulidde weebala emirimu gy'okoze naye okusinga byonna njagala nkwebaze kubanga weekuumira ku terefayina yaffe eno 3ABN manyi eriko ebinyuma bingi n'ebyokuyiga weewaawo ebituyamba okutufuula abamanyi ate era ebituteekateeka mu bulamu bwaffe okulaba nga tuyimirizaawo emibiri gyaffe nga tuyimirizaawo amaka gaffe ate nga tuyimirizaawo n'ebyo byonna ebitukwatako ng'abantu okulaba nti tuli bulungi mu ndya mu nsula ne mu nteekateeka z'obulamu nga bwe tulina okubitambuza. Program Bible egamba ki ate yo nebeera ya njawulo nti ya bibuuzo na byakuddibwamu. It is a question and answer program mwe twebuuliza ebibuuzo ebikwata ku Bayibuli ne kyegamba ku nsonga z'obulamu nga bwe tuzitambuza. Nkwanirizaako weebale kugyekuumirako gwagibaddengako. Twagala okwebaza Katonda mu ngeri y'enjawulo nti atutambuza ebbanga eriwerako ery'emyaka ate njagala okumwebaza Katonda mu ngeri y'enjawulo nti nno atukukusizza n'atujja mu mwaka 2025 n'atuyingiza mu mwaka 2026. Tumwebaza Mukama waffe yeebazibwe nnyo yeebazibwe ddala kubanga byatukolera bya kisa. Tulabika nga guli tuguyiseemu gutusoomoozezza newankubadde nga naguno tetumanyi nnyo bye guleeta naye twagala okweyongera okweteeka mu mikono gya Katonda kubanga oyo bwe tuba naye tuli bawanguzi n'okukirawo. Kale weebale okutuuka ate njagala tumanye nti guno omwaka tugenda kutambulamu mu ngeri enjawulo nga tweyongera okwekwasa Katonda kubanga n'omulamwa gwaffe gugamba nti Bayibuli tugenda kweyongera okwenyikiza mu kigambo kya Katonda okukitegeera naye okusinga byonna okuba abakozi b'ekigambo kubanga okigasa ki okukisoma n'okireka mu gy'okisomedde n'otakiteekesa mu nkola. Katubeere abasomi abamanyi ate abakozi b'ebyo bye tusomye okuva mu kigambo kya Katonda. Tubikkula olwaleero tugenda kubikkula mu ngero. Essula eyokubiri tujje Lunyiriri olw'omukaaga. Ngero essula yakubiri Lunyiriri lwa mukaaga lugamba nti kubanga Mukama awa amagezi. Mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Kubanga Mukama awa amagezi. Mu kamwa ke mwe mufuluma okumanya n'okutegeera. Njagadde nnyo tukozesa ebigambo ebyo nga tutandika omwaka mu ngeri y'okumanya nti Katonda ye mugabi w'amagezi. In fact alina waatugambira nti gasabe era naawe onooweebwa. Era n'agamba nti mu kamwa ke mwe muva okutegeera. Bw'osoma ekigambo kya Katonda ke kamwa ka Mukama. Bayibuli entukuvu ke kamwa ka Mukama. Era akamwa ke bwe koogera by'amagezi. Nange kyenva nkusaba mukwano gwange nti weekwate nnyo Bayibuli mu mwaka guno tulabe nga tutegeera ebiva mu kamwa ka Mukama. Biyinza okulabika ng'ebizibu ebitategeerekeka naye bw'obiwa obudde n'obyetegereza Mukama agamba atuwa omwoyo w'omutukuvu okutubikkulira ebyama. Kale tukyewe ekigambo kya Katonda tukifuule mukwano gwaffe naffe tunaabeera abantu ab'enjawulo. Maureen Namutebi nze ntuddewo okutuusaako puroguramu eno nga bulijjo ate era mu studio sibaamu nzekka mbeeramu n'omusumba Katonda gw'aba yeerobozza okutuuka okuddamu ebibuuzo by'abantu be nga bwe baba bibuuzizza. Yatuuse dda omusumba Yobu Kimbugwe. Ssebo tusanyusa okukulabako. Amiina nnyawo. Essebo. Nange nsanyusa okusanga. Amiina musumba. Kama yeebale kuyisa mu mwaka. Gutuyisizzamu bulungi. Ate n'atulaba atugoberera. Ku 3ABN. Essebo. Twagala okwebaza Katonda olw'okumuyisa mu mwaka 2025. Bira ne tuyingira 2026 mu kitiibwa. Nyala Mukama firibazi. Amiina nnyo musumba. Kama akuwa omukisa. Amiina. Ennyabo. Essebo awo obeera omumaze okumulamusaako ndowooza. Era maliriza. Kale Essebo tutandike program kubanga obudde tebuba naffe tusooke twebaze. Kale katwebaze. Mukama Katonda kitaffe mukwano gwaffe ayinza byonna. Twagala okwebaza olw'ekisa ky'olina eri abaana bo
twebaza olw'obugabirizi olw'okwagala kubanga gwe Katonda waffe gwe muzadde omulungi. Tukwebaza otuyisa mu mwaka 2025 mu ssanyu ne mu nnaku wonna totulekeredde. Ate era tumanyi era tukkiriza nti oli naffe mu guno omwaka 2026. Era nga bwe tujja mu mwaka guno twagala okuleeta okusaba mu maaso go otuwa omukisa n'okusinga ennyo okweyongera okukutegeera. Omuddu wo omuzaana wo alaba pulogulaamu eno emufuukire Katonda waffe entandikwa ey'okweyongera okukutegeera. Omuwa omukisa mu byakola mu ntambula ze omwaka guno 2026 gugenda okuggwako ng'ajja kwebaza mu maaso go nti weebale onkoledde ebinene. Nakaakano katugenda kubaako bitwogera okuva mu kigambo kyo tuwa omwoyo omutukuvu atulungamye tukwegayidde ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Nsumba omwaka oguwedde nga guggwako awo. Tugwogera ng'ogwakayita ebbanga eddene. Ekituufu. Naye nga puroguramu yaffe gye twasembayo okukwata Musumba twayogera ku nsonga z'amateeka. Era mu puroguramu eyo mwavuddemu ekibuuzo ekirala Musumba. Mu mateeka era? Mu mateeka. Ensonga y'amateeka erabika nga etutabulatabula ng'abakkiriza. Ng'abamu tugamba gaavaawo, abalala tugamba weegali galina okukwatibwa. Kati mu puroguramu ewedde Musumba bwe twali wano twayogera nti waliwo ebika by'amateeka bya mirundi ebiri. Kubanga era n'omulabi waffe bwe yabadde ajuliza ekibuuzo kye. Kino twakisiseeyo tukigatte ku puroguramu erimu. Kubanga era muli mwalimu era ssente zaali bbiri. Kubanga twagala tukizingire wamu. Kubanga oli agayiye ate ekyo ekya recent nga ffe tulinayo n'ebikadde. Naye kino olw'okuba kyavudde mu puroguramu eri ng'ate wagamba tubizingire wamu katukimalirize nga tukijjawo. Agambye nti okusinziira ku puroguramu kyawandiikiddwa mu Lungereza naye kangezeeko kifunzafunza. Agambye nti okusinziira ku puroguramu eyayita twamaliriza nga tugambye nti waliwo ebika by'amateeka bibiri. Twagamba amateeka 10 agawandiikibwa n'engalo ya Katonda ku mayinja. Ne gateekebwa mu ssanduuku ya Katonda eyali esangibwa mu kifo ekitukuvu ekisinga obutukuvu nti gateekebwa mu ssanduuku ey'endagaano. Kituufu. Kati ne wabaawo n'amateeka ge twayogerako aga Musa. Agawandiikibwa mu kitabo. Kye twagamba nti tekyateekebwa mu ssanduuko wabula wabbali wa ssanduuko. Kati nga mwe muli amateeka ge twagamba 600 n'omusobyo. Kakati awo mukwano gwange yavudde n'ekibuuzo nagabwe kiba nti nno 10 gokka ge gasigala. Kati nga gano 600 gaavaawo. Tulinayo amateeka agali mu Leviticus yani eby'Abaleevi. Mu kitabo eky'Abaleevi essuula ey'E11. Otyo? Eyogera ku byokulya. Kati wano ebibuuzo birimu bibiri. Agamba nti olwo bwe biba nga gali abiri. Ebika by'amateeka biri. Aga Katonda n'aga Musa. Mukirabika nga abaagawula. Nti waliwo aga Katonda n'aga Musa. Ono eky'Abaleevi ono 11. Agwawa. Oli n'agamba nti no gaaweebwa Katonda oba gaweebwa Musa. Bwe gaba gaweebwa Musa ge gamu ku gaavaawo. Tulyenga bwe twagala. Oba gaweebwa Katonda nga gali mu ge 10. Kwegamba okusinza ku kibuuzo ky'omulabi waffe bw'atyo bwe yakibuuzizza. Omulabi mulungi kitegeeza nti agoberera bulungi. Ate sigoberera bugoberezi nene Bayibuli agisoma. Kubanga ddala amateeka twagasibira oba sinagasibanga ffe naye Bayibuli etulaga amateeka ga mirundi 2. Amateeka agaweebwa Katonda n'agawandiika n'amateeka agawandiikibwa Musa. Enjawulo eriwo. Agaweebwa Katonda n'agewandiikira n'agawandiikibwa Musa. N'amateeka agawandiikibwa Musa. Aga Katonda twannyonnyola
nti gawandiikibwa ku bipande by'amayinja. Okay. Era ne gateekebwa munda muki? Mu ssanduuke. Oba ssanduuke oba ssanduuko. Fine. Agawandiikibwa Musa gawandiikibwa mu kitabo era ne gateekebwa waggulu mu ssanduuke. Kaakati abuuzizza nti amateeka agali mu Ekyabaleevi essula y'e11 go gagwawa. Omulabi omulala ayinza okuba nga agobya pulogulaamu eno nga ye ate oba oli awo tamanyi Baleevi. Ekitabo ky'Abaleevi kye kimu ku bitabo ebitaano Musa bye yawandiika. Waliwo ekitabo ekitibwa ku lubereberye kye kisooka, ne tuzaako ekitabo ekitibwa Okuva, ne tuddako ekitabo ekitibwa Ekyabaleevi ekyokusatu, ne kuddako Okubala, ekisembayo ekyamateeka olwokubiri. Wadde abannyonnyozi bagamba nti n'ekya Yobu Musa ye yakiwandiika. Kati ebitabo ebyo ebitaano bya Musa ye yabiwandiika. Abannyonnyozi ate era naawe bw'oba osomye oyinza okiraba nti Bayibuli okuva ku lubereberye okutuuka ku kubikkulirwa eyina kye twandiise samale yonna. Samale yonna ojja gisanga mu bitabo bino ebitaano. Bano bannabbi abalala bwe bajja okuva ku Yoswa okutuuka ku Malaki bazimbulukusa, bagaziya, bannyonnyola bitabo bino bitaano era bitibwe bitabo by'amateeka. Naye ebigambo bye yawandiika Musa teyakera ku makya olw'okuba yali mugezigezi nnyo oba ng'alina filosofe obufilosofe obuyitirivu n'atuula wali mu kasaka kubanga yali alunda endiga n'agamba kampandiikire ensi ebintu byegenda okugoberera. Ndi mu kunnyonnyola nno olwo ntandise okunnyonnyola. Bino byo gano amateeka ga Musa oba go ga Katonda. Aga Katonda gali 10 sigaayogeddeko ago go tugamaliriza. Ne kati ate twagala kwogerako na gano. 613 oba bino ebitabo ebya Musa ebiyitibwa ebitabo bya Musa ebitaano ebisooka. Tora oba lubereberye oba Kuva oba by'Abaleevi. Musa teyatuula wansi mu magezi amangi ge yatondebwamu nago n'awandiika Bayibuli ne yeeyiyiza. Wabula nabbi ayitibwa omulabi, ekyo twakyogerako. Bonna asoma mu kitabo ekiyitibwa ekya Samwiri ekisooka essula 9 olunyiri olw'omwenda lugamba nti omuntu ayitibwa nabbi kaakati yalinga mulabi. Nga bwe twannyonnyola nti kabaka kitegeeza omukulembeze Katonda gwawadde omukisa okubaka obubaka n'abuleetera abantu. Kati ono nabbi yali mulabi alaba ebyo Katonda byamulaze n'abireetera abaki? Abantu n'abannyonnyola. Nga kitegeeza nti wadde nga yali muntu Katonda yamukozesa mu magezi ge awandiike ebyo byamugambye. Era twakinnyonnyolako wano nti Katonda bwe yali aluŋŋamya abantu abawandiika ebigambo bye teyaluŋŋamya peeni bigambo naye yaluŋŋamya muki? Magezi. Muntu. Kati omuntu n'akozesa ebigambo ebifiitinga mu mulembe ogwo mu bantu be. N'olw'ensonga eyo ebigambo bye yawandiika oba ebiragiro yabijja wa Katonda. Naye nga ye akozesebwa ng'ani? Ng'awandiika obuwandiisi. Kati kitegeeza nti tebiba bibye. Biba byoyo yamukola ki? Eyamutuma. Naye bwe tunnyonnyola nti ga Musa kye tutegeeza kye kino nti Musa ye yakozesebwa ng'omuwandiisi. Naye tekitegeeza nti ye yali ssenkaggale eyagateekawo era yali ateekeddwa kufa nago. Kati amateeka gonna ag'emirundi ebiri Katonda ye yagateekawo. Naye n'agawulamu emitendera ebiri. Omutendera ogumu ng'agage yagawandiise n'omulala n'awa Musa omukisa agakole ki? Naye nga gonna agaleeta yaani? Kyova olaba ng'era ago Musa ge yawandiika bwe wagazannyirangako ng'ofa. Kubanga si ga Musa gaani? Ga Katonda.
era bwe bagamenyanga babeeranga era bwe bagaana ogawulira bagaananga Katonda. Kyova olabanga Danyeri ye bw'aba ayogera agamba nti twamenya amateeka ago omuddu wo Musa ge yatugamba ge yawandiika aga amateeka ga Musa nga kyategeeza si Musa kuba nti ye yawandiika n'atula wali n'awandiika tugagoberere naye gwe wakozesa mu kiseera kye. Kyova olabanga baafa. Kyova olanga bafukira ekizibu kubanga ye Katonda yali alina bw'ayagala bagatambuliremu naye ate bo ne batakola bwe bati. Mufunze nago mateeka ga Katonda naye lwakuba nti namba 2 gana amateeka namba 2 yagakola nga gajja kutuuka ku musaalaba gakomaawo. Era gaali gali kutuuka ku musaalaba gakole ki gakomaawo. Kyo njagala kusooka kikomyawo. Kakati ekibuuzo amateeka gano ag'Abaleevi oba ekitabo kino eky'Abaleevi essula eno ey'e11 mateeka akyagalimu. Bw'ona asoma kino ekitabo ky'Abaleevi kirimu mateeka agakwata ku by'obulamu. Waliwo n'amateeka amalala naye kino ekitabo essula eno ey'e11 essula endala tuzireke naye 11 eri ku byabulamu bwange bulamu bwa buli muntu yenna ali emmere. Kakati nagano nago ne gajjiramu amateeka agakwata ku by'okulya n'okunywa biki bye tunaalya biki bye tunaanywa. Kakati bwe gabanga gaali mu Baleevi nga tegaali mu mateeka gali 10 buli muntu alye kyayagala oba nago gakomerwa ku musaalaba. Kakati maama taata mpuliriza oba tulaba amateeka 10 yentandikwa y'amateeka gonna agavaawo n'agasigalawo. Getuwuliriza ne getutawuliriza oba getumanyi ne getutamanyi getukola nga tusiimye oba nga tetusiimye gasiŋŋaanibwa mu mateeka 10. Bw'ogenda ng'ogataggulula bw'oti galinga DNA. DNA ke kantu yendaga butonde ke kantu akatono ennyo naye ke kasinga okubeera complex kye ki mu Luganda? Kwegamba oba ekintu ekizibu ekitali kyangu kyakutegeera. DNA abanyonyi bagamba nti osobola okukataggulula akawuzi ako obungi bwako kagenda ku bijiiko ebipima sukaali ebinene 2 bino ebipima sukaali 2 naye kasobola okutaggululwa ne kava wano ne kagenda ku mwezi ne kakomawo emirundi egigenda mu 5. Kawanvu nnyo kagenda kasobola okuva ku njuba ne kagenda ku planeti esembayo ne kakomawo ng'okatagguludde. Kaliko information kakyuka mu ngeri ey'enjawulo. Kati amateeka 10 nga wagatanduludde galinga DNA. Amateeka gonna jagenda ogegendereza nga gagwa mu mateeka gane 10 agasinga getumanyi ne getutamanyi. Kituufu. Kati ngenda kunnyonnyolola be ag'obulamu gagwamu gatya. Naye ng'ogyeko ekyo kyova olabanga Yesu Kristo naye yagasamalayizinga n'agamba nti amateeka gali 2 kwagala. In fact liririmu kwagala. Naye bw'oba oyagadde kutula 2 bw'otandika okwagala omuntu ne Katonda olw'otandise ogaawula kati ate awo n'olyoka ogenda ng'ogalondwa. Kati nga entabiro y'etteeka ekirungi kyalyo si kubonyaabonya si kucunya si kunyigiriza naye wansi waalyo mu DNA yaalyo mulimu ekigambo ekiwandiikiddwa nti kwagala. Okwagala kuleeta obulamu. Awatali kwagala awali okukyawo wali okufa. Kati etteeka ly'owulira nga liringa eriyinza okuba nga likunyigiriza nsonga eryemu nti muggwe mulimu ekintu ekitibwa ekibi kyekikutawaanya ekiwakanya etteeka eririmu okwagala obulamu. Kati Katonda bw'atonda ensi eno ekintu kyasinga okuteekako essira bulamu. Era buli kitonde kyonna kiri ku nsi kuno ekirabo kye yakiwa kiri eki bulamu. Kyekintu kyayagala ennyo. Kati sitaani ate ye bw'ajja n'ekiki yaleeta ate kiri contrary n'obulamu kufa. Katonda yatonda bulamu. Sitaani n'ajja n'oguntu gwe bayita
kufa era Katonda tagulinaako buyinza in fact yali tagulinaako na busobozi mpaka lugwamala okumutta ne gutta atattibwa n'alyoka afuna amaanyi agagukwatako ne guli oguntu gwali sigugwe muntu gwe bayita kufa tegwali gugwe kyova olaba nti ye bwe yajja najja ne gumutuga bwe gumala okumutta n'afuna obuyinza Setaani n'ateekamu ebisumuluzo mu ngalo ze asobole okugulwanyisa naye mu kusooka Katonda yatonda bulamu kati bwe gubanga Katonda yatonda bulamu kitegeeza nti amateeka gano oba etteeka likwatagana ku bulamu kati ekibuuzo Baleevi ayogera ku ki ayogera nti bino bw'obirya ojja kubeera mulamu bino bw'otabirya oba bw'obirya bino bigenda kuleetera okulwala n'okufa amangu kati bigenda kuleeta engeri y'okukendeeza ekirabo kye nakuwa n'olw'ensonga eyo bino bw'obyegendereza ogenda kusigala ng'okyali mulamuko okule oyambe abaana bo obeere bulungi oleme kubeera ng'olwalirira ate nga bw'ŋŋamba ti kaakati nzijanjaba bwe nzijanjaba ate buddamu kiringa ng'omuntu ajja mu ddwaliro ne bamujjanjaba ki ne bamujjanjaba typhoid n'addayo era n'anywa amazzi agatali mafumbi okozeseza kigambo kirungi abanyonyozi bagamba nti omuntu yenna alwadde typhoid aba yalya pupu oh dear mu ngeri yonna gy'otamanyi oba munyweredde mazzi oba mmere kati obukyafu ne bakujanjaba n'oddayo okitegedde kati Katonda kyava gamba nti ate ebyo bye bigenda okulwaza okulwala typhoid byewale kati buli kaseera bwawonya bw'oddayo Mukama era bizeemu binkutte kyava gamba nti nedda bireke bino kubanga bijja kukola ki bikendeeza kiri kye bayita okwagala ekireeta obulamu okweyagala gwe ng'omuntu ndowooza tunaatandikirawo kasooke ate nga tokomye na kweyagala kubanga mu tteeka ligambye nti tottanga eyo maaso tujagendayo kubanga kati tutandise kibayita tusumulula tosuna kale sebo atusooke tunye ku lwendo lw'amazzi omulabe waffe tusooke tuwumulemuuko katono nnyo tukomewo n'ensonga ezo Makasanyu oba nnaku amaka kusalawo okwo ssanyu bw'olisalawo nnaku bw'osalawo amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja in fact amaka lyeggulu ettono ery'oku nsi naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu puroguramu amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka oyagala essanyu mu maka go onoonya mubeezi oyinza otya okuza abaana b'otazaala n'ebirala bingi mu puroguramu amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Nkulisaayo mukwano gange okuva mu kumulamu okwo kwe tuwumuddemu okutono ennyo. Ensonga nno zo zikyali mpanvu, tuli mu nsonga za kutaggulula. Baleevi ono 11 agwawa mu nsonga y'amateeka ga Katonda. Musumba atugambye nti no gonna amateeka gatambulira mu mateeka 10. Naago ge tulowooza nti gaavaawo ge twayogerako agaali aga Musa. Atugambye nti nno tegaali ga Musa kubanga si ye yageeyiiza, ga Mukama ge yateekawo Musa n'agawandiika
okuyamba society y'abakkiriza okutambula nga batambula bulungi. Musumba simbukira awo oli wantu watuufu awo. Ese Amateeka gonna n'agaakoma ku musaalaba nga bw'onnyonnyodde gaali mateeka agayambako obulamu okubeera obulungi mu community mu society. Naye nga galinawo kye gatasobola kujjayo, Yesu kwe kujja gasobola okijjayo bulungi ne gaggweera mu Yesu. Naye ng'oggyeko amateeka oba oli awo ge twogerako mu Baleevi, amateeka galimu emitendera ebiri gye twayogerako. Naye bw'oba otunuulidde Bayibuli ate gagaziwamu ne kava ku mitendera ebiri ne gatuuka ku mitendera ena. Okay. Waliwo amateeka agayitibwa moral laws. Amateeka ag'ebyempisa. Amateeka ago ge gakwatagana ku mpisa n'enneeyisa n'engeri y'okubeera n'abantu. Omwo mugenda ne Katonda. Kati amateeka ago ge mateeka 10 ge tulaba Katonda ng'awandiika. Waliwo amateeka amalala agayitibwa ag'ebyobulamu, health laws. Bona agoberera ojja kulaba nga nago mwegali mu mateeka 10 naye era nga gali ne mu mateeka gano amalala goyinza okugamba nti gaggyibwawo 6. Mulimu amateeka amalala agayitibwa civil laws. Health ge g'ebyobulamu. Civil ge galiwa kisivo bya bukulembeze enfuga. Kaakati ng'Abayudayo b'Abayisirayiri bayina amateeka agagenda okubayambako mu bukulembeze. Kubanga eno babadde badda e Misiri ne kati Katonda ateekawo eggwanga. Bateekeddwa okubeera ne gavumenti batambula batya, ebintu bitambuzibwa bitya mu gavumenti. Nga gavumenti kati manifesto yaabwe nebeera nga weeri. Ago mateeka ko lya namba 3. Kati namba 4 lyeteeka eriyitibwa ceremonial. Ag'emikolo. Kati amateeka ago gonna ag'emitendera 3 ojja gasanga nga oba oli awo agasinga gali mu mateeka gali olukaaga ge twagamba. Naye ate era nga bwe nkugambe wona agatagula ojja gasanga nga gagenda gasonga ku mateeka 10 nga gayambako. Amateeka gano olukaaga Katonda yagawa Musa gayambeko baleme kumenya gano. Gali gabayambako baŋŋambe ntya bw'oba onaagenda ewa kabaka totuukira ku kabaka. Oyina abantu ogendera mitendera mpaka lwotuuka ewa Katikkiro n'alyoka kutwala ewa kabaka. Nga tonaba kutuuka ku gano amatukuvu ennyo. Waliwo amateeka g'ojjanga okola ki? Agakuyamba okukwata liri. Okuyambako ku gali okugategeera n'okugannyonnyola obulungi. Katonda kye yali agenderedde. Kati ekizibu ate bo ne bongeramu obusunduba. Naye nga tonnaba kutuuka eyo. Mwaga amateeka mulimu amateeka g'oyinza okutunuulira nga mwegali mu lukaaga oba oli awo baagogerako nnyo naye nga gakolera ddala nga naawe wennyini bw'oba oyagala oba toyagala ogakwata. Bw'ona asoma mu Baleevi wano essula y'e18 ogenda kusanga oyinza obutasomaayo essula y'e18 yonna egenda kulaga baani b'ogenda okufunamu omukyala, baani b'ogenda okubeera nga tufunamu omukyala. Mu nteekateeka ya Katonda mu maka family tojja gasanga eri akugamba toyendanga naye n'akikomyawo. Naye ate eno mu lukaaga waliyo okulandululako akatono n'agamba nti mwannyoko tomuwasa incest togeza ne weeripa ku muka kitaawo kubanga oba oli awo taatawo maama wa kuzaala afudde kaakati awasiza omukyala gwawasiza muyinza n'okuba kwegamba nga muli size y'emu n'oga nti muzeeyi yaleese ekintu yaleeta muto aleese emaali n'omweripako oyo maama we yennyini. Tabanga ate ono maama omuto azadde mwannyoko n'ogamba nti akaazadde wano ze kiwedde. Ensi erina bw'ebikoze n'agamba ekyo tokikola kya muzizo. Kati bw'okitunula bw'otyo oyinza okulaba ng'ekintu gye lwaki. Naye Abaganda wano ssebo balina entegeera bagamba nti enkoko bw'ezaala mu nkoko enkoko zino ne zikula kati ate nayo n'etandiko zizaalamu be baana baazo nti ezisiika obuko ezaala obwana obunafu mbwe ezisiika obuko
n'embuzi bwezityo n'ente bwezityo manyi lwaki kubanga tuli mu nsi ya kibi gy'okoma ogenda ng'oddiŋŋanamu mu baana b'ozadde obunafu bwo n'obulwadde buba bungi mu abo kati kitegeeza ate bo be banaazaala bagenda kufa kati olw'okuba nti nno etteeka kwagala lireetera omuntu ono okumuziiza nti ekibi kikuze mu ggwe tokikola ekyo bw'onaakikola ogenda kuzikiriza famire yo mangu so nga nze nkyayagala obeerewo n'olw'ensonga eyo funa abantu atali wa famire eno agatalina galwadde gali mugattagane omusaayi musobole okubeezaawo obulamu kubanga nze ngaba bulamu kati abatamanyi tteeka nga nedda ffe wano tulina empisa omanyi ffe twakola bulungi omanyi kati ffe tuli nze ono wange ŋŋenda kumuwasa enze aga amateeka teganfuga mukamuganda wange aba mukazi mukamuganda wokoona bukonye mbozira nsonga basoga balina enjogera eyo basoga be balina enjogera eyo bakibanyolo bitambulira era mu kazi kubanga oli yagambanga nti mbusumanga okwagala okwazi n'abaganda nabo balina ebigambo byabwe ebiraga obukaba n'obwenzi kyeŋŋamba mu buwangwa bwaffe naye ng'ekizibu kiri kimu nti tugaana okuwulira etteeka kye litugamba kubanga libeezaawo obulamu kaakati bw'obanga amateeka ogagamba nti gaavaawo lwaki tomuwasa ye lwaki tomuwasa kati boddayo eno mu bayibuli n'otegeera lwaki akugaana okwenda n'akugamba nti tomukwatako kubanga mulimu agalwadde ebimu tajja kunnyonnyola kaakati n'ekigambo kino ekyokulya kantuukire ddala ku nsonga wano mbadde nsima musinja ekigambo kino ekyokulya kigazi tewali teeka wogenda disanga mu kitabo ekitibwa bayibuli mu kitabo kyonna okujjako mu kitabo ekitibwa lubereberye essuula ey'okubiri watandikira okugamba omuntu nti kola kino naye ng'akimugambira wa ng'akimugamba ku kigambo kye bayita okulya lyetteeka erisooka amuwadde bino lya naye kino tokikolanga tokiryangako nga tannaba kugaba tteeka lyonna n'agamala g'olowooza akuwa etteeka ery'obutalya kubanga mu kulya kuno amanyi nti mugenda kuvaamu ekintu ekigenda okukendeeza obulamu bwo okufa kuli associated n'okulya abantu abasinga entaana zammwe muzisimya mannyo bye mulya yenkumbi bagita fologo bakitatya kyekisima entaana mwogenda okuziikibwa byolya kati katonda bw'agamba nti tolya alina kyakugamba njagala obeere mulamu kati gye tukoma okweziyiza mu byokulya tweziyiza okuyingira amanga amagombe kubanga obulwadde obukuluma ebitundu 9 buli ku sowaani okwo therefore omuntu bwe bayita Adamu bamugamba mu byatamanyi nti bazzukulu bwe baba n'abaawo naawe n'obeerawo be conscious ku kintu kye bayita okulya era olw'okuba yagano kyeziiza tuli eno ekibuuzo Adamu obulamu bwe yabeera nabwo naffe bwe yatuwaako katonda bw'aba ayagala tubeere balamu bw'atugamba nti bino bye bituufu bye mulya bino bijja balwaza ne tusigala nga tubirya tolaba nga tubeera tukolanga jjajjaffe Adamu kyeŋŋamba kyekiriwa nti bw'aba yateekawo obulamu ng'ate ebiziyiza obulamu mwe biri mu nsi atugamba nti bino bye muba mukozesa musigaze obulamu naye bwe mutabikozesa kino akitugamba lwakutwagala abantu abamu balowooza nti katonda bwaga nti bino tobiri abakukyawa eyo laavu buli wawulira etteeka it is embedded mu kigambo ekitibwa laavu bulamu therefore Baleevi kubanga naffe tuli balamu tuteekeddwa okusigala nga tuli balamu n'atugamba nti mmwe mulina ebijjo balwaza bimutamanyi aba twagambye onywa ebitali bituufu ne bikulwaza n'omala n'okaba mugamba nzijanjaba mponya n'akuwonya wamala okuwonya ate n'oddamu n'oteekamu walagi n'agamba naye omwana wange ono kiki n'oteekamu omwenge n'oteekamu ebintu ebirya gasiya pupu wali okimanyi nti pooka erya pupu kaakati nnyabo Maureen katonda bw'atonda ekintu ekitibwa embizzi ekikula kyayo yagitondanga yeegenda kubeera mu bintu ebikyafu si kubirya buli kubanga waliwo n'ebirala ebisolo ebiri ebikyafu naye
nga tebibibeererako enkoko oyinza ogisanga nayo ng'eri mu kudduka ng'erina obubi bwedduka nabo nesi mmere yaayo ne waliwo Katonda ekintu kye yatonda nga obutonde bwakyo kyo survival yakyo ebitundu 9 ku 10 olwasanga ku 10 nga kyo kiri bwe kityo nga scavenger kyatondebwa kulongoosa nga kyatondebwa kulongoosa gamba nga embizzi gamba nga ensiga gamba nga kalooli gamba nga ebintu ebiri mu nnyanja ebyennyanja ebimu biscavenger byo biriwo kujjawo mirambo kasasiro bucaafu kati bw'obikwata n'obirya kubanga ffe omumwa guno baatugamba nti ki tolya etteeka erisooka ku nsi kuno Katonda lyasooka okuwa omwana w'omuntu oba lyawa mutabani waayitibwa Adamu kubanga ye yamutonda liri mu kitabo ekitibwa Lubereberye essuula ya 17 tolyanga byebitandikira tolyanga era kyova olabanga Bafilipi essuula 3:19 lugamba nti Katonda w'ensi eno lubuto era Abaganda bagamba nti lubuto kyoto wasenya tokola ki asenya enkugwako wakoowa kati mu bufuuzi Katonda n'atuteerawo amateeka ganago kutubeeza abalamu lwaki kubanga nkugambye nti etteeka liriwo okubeezaawo obulamu buli kintu kyonna ekijjawo obulamu Katonda akikyawa kati tasobola tugamba nti tusigale nga tutambula naye ng'ebintu ate bidigenda otuzikiriza ate byetukozesa mu bufunzi obanga waliwo amateeka agaakomerwa ku musaalaba etteeka erikwata ku kubeezaawo obulamu terisobola kukomererwa kubanga bwebali evyeno gyogenda okusanga Katonda ng'agamba Musa bwe munaabanga mutambula ne mujja mu lusiisiro omuntu afune ekifumu bw'awulira ekiseera ng'ayagala kukyama agenda manju asime eri nsi ya musenyu ekimuvuddemu akiziike toze kati gakomererwa nze se toyinga oyina gy'oyina ne mu nnyumba lwaki tomuteeka pupu bweru kubanga ago mateeka nago gaaliyo oba kitegera kye ŋŋamba lwaki togamba nti amateeka ga Musa gakomererwa kakati nze pupu musaasanya wenjagala etteeka lyonna ejja kunona era bakitaffe bajjajjaffe babakuba emiggo nga babaagala bazimbe 15 kati etteeka lyonna erikwata ku bulamu okubwongezaayo ojja disanga nga liri mu mateeka eno 10 gye liva kubanga lirimu ekigambo kye bayita kwagala okwagala kuleeta emirembe kuleeta essanyu okwagala kuleeta okuwangaala kuleeta obulamu kati kitegeeza nti ekintu kyonna ekiziringitanya obulamu tayinza kukwatagana nakyo kyova olabanga akugamba nti abino bonaabirya bijja kukendeeza obulamu bwo tobirya bijja kusitula kiri ekintu kye bayita okufa kikusemberere mangu kati biveeko osigale ng'oli mulamu bw'ogaana ng'owedde kyova olabanga abantu abaagaana okuwuliriza etteeka erigamba nti toyendanga bangi tebaawuuka kabuka kayitibwa mukenenya naye omusajja abeera n'omukyalo omu omusajja simanya asajja laata biki okwongerwa balina obugambo obulungi bwe bongezaako obwenzi bwabwe bugende mu maaso naye setaani aba ali mu kugamba kikole nkutemeko omutwe mangu Musumba tetwagala bintu byattukugera kugera ebyo kuba omuntu ayagala abeere n'eddembe lye alyenga bw'ayagala awasenga bw'ayagala yeebakenga bw'ayagala oba atudde kwega mu mbeera ayagala nga tewaliwo kimukugira naye setaani akimanyi nti buli wookola ekyo oba osemberedde nnyo ekigambo kye bayita okufa kati etteeka taliteekawo okukuziyiza aliteekawo lwa bulungi bwe kubanga muteeka wansi waalyo mu DNA yaalyo mulimu ekigambo kye bayita bulamu kwagala therefore bw'akugamba nti bino bye birungi by'okulya nga bwe yagamba Adamu ntogulya akolemu okufa nawe aba ali mu kugamba bino birungi biryo bibikuwa obulamu bino si birungi bireke olemu okufa abamu bagamba balimba jjama embaawo lwaki ntuuka okufa n'enfa n'ekibumba ekiramu lwaki ntuuka okufa n'enfa n'amawugu amalomu ndeka neenywera essigala amazima kakati tojja kusangayo mu mateeka ago gonna nga bagamba tonywanga sigala naye ajja kugamba tottanga kakati eyakuwa obulamu abukuwa n'obeera omuwanika bw'oba obeera nga oli muwanika kitegeeza nti owanika by'abalala si bibyo obulamu bakuwadde si bubwo buwanike kati kitegeeza bw'otabuwanika bulungi n'obujjawo bose bw'omala okutta obulamu butali bubwo
nomaliza nomugamba nti kati njagala ompa obulamu obw'emirembe n'emirembe nga nabuno bwakuwaddeko jalibu obuwanike bukulemye okuwanika oba kyengamba logic ogiraba buno obutono bwakuwadde emyaka 8 olibeera omwesigwa mbingi bwakuwadde obutono myaka 8 kuwaddeko jalibu alaba oba onawanika bulaimi bukulemye mirembe na mirembe gw'olisobola kati ate okaabirira nze njagala buvaamu buno ngende mirembe na mirembe wani akugambye bino tobirya bijja kulwaza ofondekera abaana wano ozadde abaana 7-8 obandikire ofiiridde emyaka 35 omusajja ayitibwa ow'amaanyi wano eyali kirimaanyi eyafa nga muvubuka yali mujaasi yafiira ku myaka 33 Alexander the Great nenge kyamutta si kirala kunywa mwenge ozadde abaana ese ekyekwetaaga niyo lwokuba ng'oziyiza nze kugambye ekigambo kye bayita okulya kyekimu setaani kye yateeka okumpi naffe tusemberera okufa nga bukyali kati katonda bwe lwakugamba nti bino tobirya takugaana lwakuba nti tamanyi nti nno tebiriyo tosobola birya bayawe lwakugamba nti tokikola abamanyi nti mugwe mulimu amaanyi ag'obusobozi ogw'okukikola ddala kyava akugamba nti tokikola kubanga mugwe mwegali naye nga kimanyi nti singa nakikola ekinaavaamu okimanyi ogenda kufa mangu mukazi we ogenda mulekera abaana abo bagenda kufuuka abateesobola setaani agenda kajjala nabo abanyige n'ekigendererwa kya katonda kye yatutondeza nakyo tubeera tukirinyeemu tuba tusitula kya setaani mu bufunze Baleevi asigalawo 11 era Baleevi eno ojja mulondoola nkugambye ojja musanga mu kigambo kye bayita nti tottanga kubanga oba olidde ekintu kati oba olidde obutwa bw'omanyi Maureen nosanga obutwa bw'emmese n'obukajjalako n'obulya mu nyumba nolowooza nti onosigala ng'oli mulamu oba ogenda mu ggulu oba ne weeteekamu ogwakabugu mu bufunze buli lwoli ekintu ky'omanyi nti butwa oba wessi tofudde bufi naye ofiiridde emirembe n'emirembe emirembe toyinza kumala kwetta wano n'ogaa nti ate ogenda kugenda ate ogambe nti njagala bampa obuwanika buli mbiiri mulamu emirembe ng'olekedde muzeeyi wano abaana babonaabona olw'obulagajjavu bwo naye ng'ogyeko ekyo nekyenagambye kyakye kino toyinza kuŋŋamba nti ajja kubeera ng'akuwonya nga gw'oyongeramu ebikyafu ng'ate kintu biveeko beera mulamu va kutaaba va kusigala mawugwe gabere malamu tugenda mu kubonaabona mu bufunze katonda ayagala tubeere abantu abatuufu kyava agamba ebigambo bino mu kitabo ky'abakolisa ekisooka essula 10 olwasatu agamba ekigambo kino obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna obanga mukola ekintu kyonna mukole ekintu ekyo kyo olw'okuweesa katonda ekitiibwa kakati bw'obanga onaalya ebintu ebinakujja mu nsi muno abantu batunule famire yo beewuunye batunule famire yo nga wagivaamu lwa bulagajjavu baleme kuweesa katonda kitiibwa olw'ebyokulya omanyi nti ne famire zivuddeko lwakunywa njaga lwakunywa mwenge lwakulya bintu ebitaliika tuzaala n'abaana abatatuuse abalwadde ne tubona omwana ali retarded waggulu eno nga tasobola kweyimirizaawo yamuwa ebintu ebikyafu abaganda baali bagezi wano ne baga nti maama talya bino tajja kulya nseenene tajja kulya pooko tajja kulya biki kubanga lwaki era bonna agenda mu bayibuli egenda kugamba nti Manowa bwe yali ng'afunye omwana mu lubuto mukyala we ayitibwa Yokaana yagamba omukyala tolyanga ku kintu kyonna eky'omuzizo kubanga eno fakitole bakyakola omuntu akyali omuto kati abantu betuzadde abamu tubazaala bambi nga balina ne sukaali diabetes naye ng'omukazi olwamala okufuna olubuto n'atandika okwekamirira soda nga naawe omuntu omukulu bakugamba soda mubi kati ate omuwe bujje nozikiriza abantu katonda bakuwadde kati oleete famire enjavu ennafu mu bwongo mu kubeera mu nsi muno ey'okumeggana ogirwaliriza eri naye ng'ekintu kiri eki mudomo kyava gamba nti nedda tolya ekigambo ekyo kinene mu bufunze etteeka lino bagana amateeka galiwo lwa bulungi bwo Baleevi etteeka ligano ge tugambye ag'okuwasa kufumbiriganwa galiwo lwa bulungi bwo neera bwona agalondoola ojja gasanga nga gava eri kati waliwo amateeka gojja okusanga mu 6 nga gayogerwako naye ng'ensibuko nga bwe nagambye gonna gava eri ne waliwo agaali gateekeddwa okutuuka ku musaalaba kati amateeka ag'ebyobulamu gonna
agakwata ku bulamu tagakomeranga ku musalaba kubanga ayagala obeere mulamu. Okay. Kyobola banga akugamba mu kitabo ekitibwa ekyakuva essula 15 oba 26. Kuva 15. Ezisinga nno nzogedde bwogezi obukulayo obikuze olwo olusomere eddala. 15 26 kuva 15. 15 10 26. Agambye nti 26. Agamba nti n'ayogera nti obanga owulira nnyo eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okola obutuukirivu mu maaso ge n'owulira amateeka ge n'okwata by'alagira byonna sirikuteekako gwe endwadde zonna ze nateeka ku Bamisiri kubanga nze ndi Mukama akuwonya. Katonda wo n'agamba nti bw'onaawuliriza n'okwata amateeka gano ag'ebyobulamu ge nkugamba ngenda kuwonya endwadde zonna. Abamisiri be batakkiriza Katonda, endwadde eziruma abatakkiriza kyagamba, abatakwata kiragiro kye gwe tezigenda kukwata. Kyava gamba nti bino birye bino tobirya olyoka obeera omulamu, bali bajja bbiri era balwale. Era bw'osanga omuntu agamba mbakkiriza Katonda naye ng'endwadde ezimuluma ze ziruma Abamisiri, yerimba Katonda, yerimba. Kino mpozi ekyawandiikibwanga si kituufu. Bw'agamba nkukakasa ezo endwadde ezikuluma, it is a lifestyle. Kyusa lifestyle olabe. Diabetes type 2 bulwadde obukuluma nerwa wakulya. Ebirwadde ebisinga bituluma lwa butagobera amateeka ga byabulamu. Ate bwe tumala okulwala abasawo ne balyoka batuyamba. Naye ng'oli mulwadde, obulwadde kankubuli obulamu bulinga mutuba, bw'otaguwoomera togufuna. Obulamu bulinga ttooke, baliwanirira likyali ku mugogo. Tebawanirira ttooke ng'omaze dijja ku mugogo. Obulamu babuwanirira bukyali bulamu. Tomala genda kuweza mbw ate omugongo gugize bwe guti kati ate genda otandika okukola exercise. Kati bakutandisa okukola exercise ng'oli myaka simanya. Tojja gikolera ebeera ennungi nnyo. Ojja gikolera akaseera katono. Okugezaako okutereeza kakyama. Tosobola. Obulamu babuwanirira bukyali bulamu. Kyova oliwulira nga bukyali n'akugamba nti ebirwadde ebiruma abantu abo bijja balumanga gw'otunula bw'oti. Maureen, tewali kintu kiwa ssanyu ng'okugenda mu ddwaliro ne bakebera check obulamu bwonna ne bagamba naye ng'oli mulamu. Waliwo yakingamba ne mpulira essanyu. Ngamba naye ng'olabika ku ngungu atayina nnyo bulamu, naye ate bwe tukebedde ne tusanga ng'ebintu byonna biramu. Nayinamuko omusujja. Ne ngamba kangende nkebera omusajja nti oyinamu, yaŋŋamba nti bagiyita batya infection. Simanyi oyinamu infection. Ne tukebedde ekibumba kiramu, tukebedde ensigo nnamu, tukebedde amawuggwe malamu, omusaayi mulamu, oli mulamu nnyo. Ekintu ekyo kisanyula. Tekijja overnight. Oteekeddwa okubeera ng'olina discipline mu byokulya. Naye bw'otakikola bw'otyo akawuka bagenda kukasangamu. Omusajja asajjalaata nze omusajja sente nnina, tofaayo ogenda kukasangayo. Nze tebaŋŋamba nja kunywa byenjagala amawuggwe nene, tofaayo bajja gasanga mu kansa. Nze nga mbinywadde nga tebinnaba kunkwata. Nedda, totawaana, toyogera bingi. Totawaana bw'obanga obikozesa weesabire. Kubanga bino tebiri mu Bayibuli naye bino they are proven by health organization. Nti omuntu akozesa taaba tajja kubuka kansa. Nti omuntu ali ebinyamanyama ebyo tajja kuwona kansa. Tajja kuwona simanya clots. Tofaayo. Bwe bikozese naye nkyoge kati mu bufunze bwe bikukwata ne bikujjawo biri mu kwongerako maanyi ga kibi na setaani. Bw'obikola bw'obyeziyiza oba oli mu kuwa Katonda mukisa mugamba nti nnyongere obulamu nyambe n'abalwadde babeere balamu. Naye kati gonna abayamba otya nga ate gwe lunnuma. Naawe oli awo lunnuma osinda bibyo. Kati kyava nkuwa ebigambo bino naga nti tebalya nvunyu. Abantu balya envunyu maama wange. Ne bazirya, abantu balya ebisaanyi. Abantu balya ne balya n'ebitaliika, ne balya okumanya balya n'emirambo gy'abantu.
n'asanga omuntu ng'afudde n'amuziikula n'amulya ne bajjamu embuto z'abantu ne bazirya. Omuntu Katonda teyamutonda alye muntu munne. Katonda yatuwa ebyokulya bingi naye ekibinga kyatutuusa wala. Kakati bwakugamba nti bino biri ekyabagamba so Baleevyo ono ayogerwako wano naye nga bannyonnyola bunnyonnyozi liri etteeka tottanga kubanga bw'onaalya ebintu ebyo ojja kwetta. Teweegombanga. Ojja kuttanga n'abaana bo ojja batta. Kye nagambye nti gano amateeka they are extended oba extension yago eri eno mu bitabo bino. However waliwo ate nga go gano siga ceremonial law gakomerwa toyinza kuddamu gasanga. Gano simanya ceremonial ge gali ag'emikolo ago go bagakuteeka ku asimanya ag'ebyobufuzi amawanga gaawukana. Uganda nga bwefuga abantu baayo si China si Kenya gaawukana. Kati n'Abayudaaya nga bwe baali bafuga ebyabwe byakomaawo. Naye amateeka ag'ebyobulamu amateeka agakwatagana simanya ku bufumba ate nabo era bulamu ojja kukakkana nga era oddayo ku tteeka lya buki yagala muntu munno nga bwe weeyagala. Tosobola kubeera ng'oyagala munno n'omuwa walagi. Nze omwana wange mwagala abeere mugezi nnyo mu nsi muno aveeyo nga mulamu naye kamukamirire walagi n'omwokya yagala muntu kale wandikikoze naye olw'ekisa kya Katonda ono oyagala abeere bulungi tonywa. Paulo kyagamba nti olw'ekyo sijja kulya nnyama olw'ekyo sijja kunywa kino kubanga njala muntu munnanga abeere mulamu. Olina okwagala naye ng'ogyeko ekyo waliwo eyabitonde ebitonde ebyo olw'okuba nti anjagala ate ng'ayagala mbeere muwanika waabyo ate nga mwagala sijja bikozesa. Nekiddayo mu laavu kati etteeka wansi waalyo liri embedded DNA yaalyo waliwo kintu kye bayita love ereeta obuki obulamu. Bw'owulira likunyigiriza Setaani ali mu kukola ekigambo ekyo akuwewa bw'omala okugyayo omutwe bw'oti agutemeko munnange. Kati era abantu abamu ffe tuli wansi w'amateeka amateeka ffe likwata ggwe kubanga nze terina kye liŋŋamba. Iteeka nze ery'obwenzi terinkwata ate linsangawo. Banoonya abalenzi ne bansangayo. Bali banoonya abalina akawuka ka mukenenya mpozi nga nakanyweredde mu mazzi oba bankubye empiso naye eby'obwenzi nti ate byayise simanya kwegatta. Kagenda kalondoola abali bwe batyo. Okitegedde bwe linoonya ababbi banaye ababbi abatwala ebintu bya bannaabwe nze terikyamaye ewange linoonya oyo kitegeeza ali under that law limunoonya. Lya bubbi likunoonya lya bwenzi likunoonya lya bukaba likunoonya eteeka okubeera under the law. I'm under the law. We are not under the law. Kyategeeza okyakola ekintu ekyo likunoonya. Poliisi enoonya mubbi atali mubbi terina kyerimwetaaza. Kaakati abantu abagamba mbu ffe tetukyali wansi w'amateeka oteekeddwa okubeera nga ate amateeka kye gagamba ky'okola. Atakola kye gagamba gamunoonya naye nga tegamunoonya lwakuba nti nno gaagala kumuzikiriza. Gamunoonya abeere n'obulamu gaagala kumuwa buki gaagala kumuwa bulamu naye abudduka. Simanyi wakitegerekese maama mmuli essebo tweyanziza nnyo Musumba ofubye okukigaziya obulungi bwakyo kubanga engeri gy'okiteeseteesemu otulaze nti newankubadde nga tulinga abagamba nti gali agamusa nti gaavaawo naye waliwo agali embedded mu 10 okusinziira ku ngazi yanga bw'onnyonnyodde nti DNA. Atugambye bulungi nnyo nti no amateeka agatagenda kuvaawo gasigalawo nga ne mu society olwaleero tukyagakozesa ng'Abayisirayiri bwe baagakozesa. Amateeka ag'ebyokulya ag'ebyobulamu kwegamba ebinsonga ezikwata ku muntu n'okubeerawo kwo obulungi mu buyonjo mu nkolagana ago gasigalawo agamenyeemenye n'agatulagane gye gasibukira mu mateeka 10 naye ge twagamba agaavaawo ge gaagaali gasonga ku Kristo Yesu ge tuyita ceremonial laws. Ago gaali gateekateeka abantu okutuusa kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okutuukiriza obuweereza enkola ya saddaaka okuwaayo saddaaka okuwaayo ebiweebwayo ebyokutangirira ekibi. Ge gamu ku mateeka agaakomererwa ku musaalaba kubanga ago Kristo bwe yajja gaali mutwaze kutuusa Kristo lwe yajja okufa ku musaalaba. Ge tulina olwaleero ate nago mutwaze kubanga bw'otunuulira etteeka
likulaga nti olina akajonjo ku liiso. Osobola okudduka ewa Yesu ajjako akajonjo ako nga kyekibi kyenjogerako nti mu mateeka gano bwe tugakwata era amaliriza ngagamba nti no gatukuuma olw'obulamu kubanga kwagala Katonda mu kwagala okuntirivu yagatuteerawo gatukuume nga tutambulira mu bulamu obusaanidde. So kati etteeka togamba nti likkugira wabula likuyamba olw'okubanga ekibi kyajja likutaliza oleme kugenda mu kibi. Kale bw'oba oseeredde ng'ogudde leka etteeka likulage nti wano olinawo ekikyamu oddukire ew'omutereezi nga ye Kristo Yesu akutereeze akulokole. So tobeere eyo n'ogamba nti olw'okuba twagamba nti gali abiri nti gano gaavaawo gali tegaavaawo. Soma ebigambo byetegereze obinnyonnyoke bulungi nga bwe tufulafubanye okubinnyonnyola. Mukama abawa omukisa. Tweyanza nnyo Musumba, tweyanzeege olw'okunnyonnyola okulungi bw'otyo. Obitugaziiriza n'otuteeka mu kifaananyi ekirala bulijjo gye tutalengera nga tukoma wano kuba tulaba nti gano olw'okuba ga Musa gano, naye bw'onootuula ne weetegereza ensonga ezo ogenda kulaba nga ddala Katonda teyeerya ntama. Katonda teyeekuba nti wanaayogera kirala wali naayogera kirala. Tunula ensonga ozinnyonnyoke, ssaba Omwoyo Omutukuvu akuyambe osobole okubiraba mu ndabirwamu oba mu galubindi entuufu Katonda z'ayagala obirabiremu. Webale nnyo mukwano gwaffe okutweyungako mu puroguramu y'olwaleero. Otukoze bulungi nnyo kubanga okubeerawo okwo naffe kutuyamba okumanya nti no tulina ettaffaali lye tugatta ku bulamu obwo. Tukusuubira nno n'okubaawo mu puroguramu ejja kubanga ffe tukyaliwo olw'okubaweereza n'ebibuuzo mukyabiweereza. Mwebale nnyo abakola bwe mutyo atannaba genda mu maaso kubanga endagiriro zaffe ennamba zaffe ez'essimu tuziteekako ku screen awo engeri gy'oyinza otutuukako otuweereze ekibuuzo kyo. Nga tuggalawo puroguramu yaffe katusooke ffenna twewombeeke twebaze Mukama olw'okuyiga kwa leero. Nsomba. Mukama Katonda kitaffe omwagalwa, twebaza olw'omukisa gw'otuwadde okubanga ate mu kiseera kino oleese ffe okutugaziyiza ebigambo bino tubyogere eri abaddu bo n'abazaana bo. Twebaza abantu abo abawuliriza naye ne bafuna omwoyo ogwagala okweyongera okuyiga kubanga ate gye bakoma okubuuza kwe kweyongera atera okunuŋŋamizibwa. Eno paati tetwandijogeddeko nayo ate nga naye ebadde nkulu. Twebaza yabuuza ekibuuzo ekyo, webali kumuluŋŋamya weyongera atera Katonda waffe n'okuwa abalala omukisa ogw'okuyiga n'okubaako okuluŋŋamizibwa okuva gy'oli. Mwaka tugutandika ne tusaba ekirabo eky'obulamu. Obulamu abantu balina n'enjogera egamba nti bwe bugagga. Omuntu omugagga tayinza kubeera mugagga nga mufu obanga mulwadde ng'abonaabona, naye omuntu omulamu yayinza okutuuka ku bintu ebirungi. Kyetuba tusaba otuwa obulamu nga tulya nga tunywa nga bw'ogambye nti obanga tulya obanga tunywa obanga tukola ekintu kyonna tukole ekintu ekigenda okuweesa erinnya ly'ekitiibwa kitya abanaakiraba bafune obulamu. Obulamu obunajjanga gy'oli bakwebaze olw'ebirungi by'obakolera. Kale no mwaka 2026 tuguteeka mu mikono gyo otuwa omukisa ogwo tweyongera okuyiga n'okugondera ekigambo kyo ekituleetera obulamu n'okwagala tulyoke tudduka okufa n'obusungu obugenda okujja bw'olijja otutwale mu ggwe kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Amen. Tweyanza nnyo tulabagane puroguramu ejja wiiki ejja. Mukama abatukuumire. Bye bye.